buteerevu yonna gye musinzira okubeera nga ate mugoberera of course amanyo Safari Project emabega w'emizindaalo era nga omulimu gwange kubeera nga ate nkutuusako amawulire nga bwe gatambula mu ggwanga Uganda ate n'ebweru w'eggwanga yonna yonna era nga njagala kubeera nga mbajjukiza mmwe abatannaba kubeera nga musubscribinga especially mmwe abapya oba nammwe abakadde abali awo nga tamunaba kubeera nga musubscribinga subscribe koona kadde yes koona kadde ako kajja kubeera kakwa alerting whenever I upload an update ojja kubeera nga ate ofuna ka notification awo ntikakati waliwo pya ate ekyakagwawo kugamba ojja kubeera well informed. Kitsokedda nja kusooka neetonde ntuwakoledde amaloboozi kano waliwo engeri ya sound nendooza message yange ejja kumala etuuke bulungi nnyo. Kakati kiriwo mawulire ge njagala okubeera nga ntandika nago mawulire ga nnaku nnyo. Omuyimbi w'eggwanga era nga ono ayimbidde emyaka ndowooza 25 plus nga aweereza eggwanga Uganda wamu ne East Africa yonna yonna wamu ne Africa yonna yonna okutwaliza ewamu. Omuyimbi Dr. José Chameleon era nga ono ssaawa eno ali mu ggwanga erya America ali mu bujjanjabi obw'amaanyi era nga yalongooseddwa alina obulwadde obumuluma obutannaba kubeera nga butegeerekeka naye nga ngensimbye okubeera nga nte nfuna sayidi eyo kalaga nti omuyimbi ono bambi ali mu mbeera mbi nnyo n'okubadde operation esobodde okubeera nga etambula bulungi successful naye bw'obukedde olunaku olwaleero José Chameleon embeera si nnungi nnyo kugamba yeetaga essaala zammwe nga ate Abannayuganda basobodde okubeera nga ate akyakaza okumala emyaka 25 so tubeere nga ate tumuteeka mu ssaala ebya case naye yabadde akola wali ku NBS Uncut naye yaddukidde mu ggwanga erya America naye ebibyo mbiyina mu maaso awo era ng'omukyala yamuwasizza naye muyina wano mu katambi byonna ngenda kubeera nga mbikuteerawo n'ebirala bingi nnyo. First of all nga obimanyi video etandika na like ate so okubeera nga tosharingirako n'abalala ate gwaliyo nga wandyagadde okubeera nga tolanga naffe enamba z'essimu kweziri awo ku screen beera nga otunoonyako ate wali ku WhatsApp tubeere nga ate tukwatagana mpolampola tubeere nga ate abantu tubakuba business mu maaso so mbatera obutambi buno ate later on nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo temubaawo. Nga Dr. José Chameleon yagenda mu America okwetaba ku matikira ga mutawani aba Makasi Mayanja eno obulwadde gye bamukubidde ali ku ndiri ng'embeera y'essinnungi nga kirowoozebwa nti yalongooseddwa Gravity omutujja yagwidde ne Chameleon kw'ossa ne mukyala we okumala essaawa agamba nti embeera si nnungi era nti Chameleon mulwadde muyinga yeetaaga ssaala za buli munnayuganda. Mulwadde era Chameleon yeetaaga ssaala na tumusabire kyenyinza okugamba eggwanga lisabire Chameleon ne mikwano gye ne buli omu bonna waali basabire Dr. José Chameleon kuba mulwadde nze namugenza omukubira ng'agenda mu operation yadde tannagenda naye nga bagenda mu operatinga agamba nti bayogedde ku bintu bingi nga yatuse n'okumwetondera ku byo byamukola era namusonyiwa namutegeeza nti ebibaawo nga byansi era namubuuzizza ne mwetondera byonna binamusobya so era n'angamba owaayi Gravity bino byansi tegeera tujja vva mu bulamu bw'ensi eno tubireke so n'abeera mukakkamu nnyo n'ansonyiwa ku byonna ebiriwo nannyonnyola n'ebigenda mu maaso ebirala. Gravity asira abayimbi okubeererawo Chameleon mu kiseera kino. Abayimbi mukimanyi Chameleon ali bubi. Dr. José Chameleon mulwadde ali bubi ate twetaaga tufiirwe mu ntungo oyo abamu kubawaniridde flaga ye Uganda musically tetwetaaga tumufiirwe so twetaaga tuteekemu nnyo essaala. Kitaawe wa Chameleon Gerard Mayanja mbwamu ne ku lukomo essimu agambye nti omwezi oguwedde Chameleon yali mulwadde ng'emu America obulwadde gye bweyongedde ng'alina okulumirizibwa mu lubuto. Mulwadde era ali ku kitanda bamuwamu ku treatment naye nebadde era ng'alina obulwadde obumutawanyatawanya olubuto olumutawanya kagave bwenti era badde ne Kanula ndowooza obadde omulaba ng'akolera mu buzibu. Abamu ku bagizi bamusabidde asooke obulwadde obumuluma asobole okukomawo kuno.
njagala owulire bwe bagamba nti alien skin tawaba amawulire ekitiibwa abayisaamu amaaso abanyoomola beegasi batandika okusabula omusajja ono njagala oleka story kano akomana muwala wa Sanyuka TV ayitibwa Sandra ono mwagala nnyo akolera obuntu bwe ne bunnyumira naye kasa Sandra okwata ku alien skin nganze abasajja bali ku tiimu alien skin nvaayo nkwanukule nkuddemu nti mwe mulezera ono omusajja obutaba wa kitiibwa obu interview bwe mukola bu story bwe mukola nga mumusojja abulaba kati bwamala obulaba nga wayita ekiseera nga mwagala ti interview nomulowooza omwana mugenda musula mu bbanga tono tagenda asobola kugwa mu bbanga tono ajja kumala kala kakkane naye si kati sawa zino kati yali waggulu ku top naye mugezaako muwanika ono omusajja mukulu jjajjaffe Seguya zino social media ffe bakabaka baayo ffe tufuga social media mwe muli ku mainstream twavaayo ffe twabalekayo naye mujja ku social media tubavumirako nga mugamba tulina empisa embi abaana babavuma nga mugamba abaana ba social media bavuma naye nga omukulu Seguya ekifaananyi ky'olina ekyefutwa ku mutima ku muvubuka ono alien skin wakijeewa kati kasuke kutereko story ey'omuwala wa Sanyuka TV njagala owulire nga agezaako okusuula erinnya lya alien skin agamba nti mu bbanga ttono agenda kuba agudde gwe sooka owulire obustory buno n'obuntu obufumita omuntu kati ogenda kujja omugambe nti oyagala story ku agikuwe nga bobeera ku mainstream y'omuvuma sooka owulire Sandra. Bantu bange muli bawazi balungi nnyo ate muli beerabize balungi nnyo. Bagamba amalala gano gakulembera ekigo essaawa yonna ziwuhuhu zandifuuka ziwahawa. Ate naaseka Sandra simanyi oba babasasula oba mulowooza nti okuba muvubuka ono alien skin kyekigenda okuleeta amaanyi mu show mulimba nno nammwe mugwiramu kubanga omuntu waba kati kamba buli mu bantu omuntu wabeera nga ku piiki ye ng'akutte tojja nga yomba omuvumirira omusule oba tosobola mumusuulira mu piiki ye era obunzika gw'ogudde nga n'ennamba zikuvuddeko okitegedde Sandra njagala omanyi nti ogwo omuzindalo gw'okwata ne kamera z'okwata mu byakaseera ffe twabikolamu twabivaamu tumanyi obubi bwabyo ebintu by'okubeera ku mativi okwo nga tulowooza nti ffe tuliko naye nga tusuula abalala no Sandra ndifaanyewo naye obanga okuba alien skin awo muganda bange tetujja kukwatagana ebyo by'okola mu mulowooza mwagala musula mainstream erabika eyagala suula musajja efunvubidde mwegasiwamu obubinja bw'abantu abakola mu media musule alien skin kyesimanyi nti kinaasoboka nga time ye tennatuuka kugwa sooka owulire musajja jjaffe mu media ayitibwa Seguya Josephat Bukedde TV okulamusiza jjajja naye sooka owulire omanyi mu kwogera ebingi nze yantamyeko ku butaba bannamawulire kitiibwa abamawulire bonna benda bagira ye bamugoba abaddamuga bw'ayagala mukulu bw'oba tokitegedde you'll understand later on nti tokoleza ttaala n'ogibikka mu kibbo ekyo ne bayibuli tekikkiriza n'omutuukirivu wa leero Thomas takikkiriza so waliwo amalala lwe gakulembera ekigo kati nalumwa nnyo waliwo omwana ndowooza wa NBS agenda amugoba byayogera biyamba ono alien skin oli alaga saagala kumanya naye wamawulire mba mumuyita kibannaye kubanga at the end of the day yakutunda yes yakutunda ate we are defending people's right to know people want to know kati gwa alien skin toyina nziro nti gyotya okulaga abantu naye akuba oli alaga nti I'm big so now sooka obuuzeeko kuyanga mulo obuuzeeko kelevajje obuuzeeko kokofinga obuuzeeko kronology y'abantu bangi twekaman amalala gakulembeddwa obuuzeeko agala ekisumuluzo kati gwe bannange abayimbi bajja ne bagenda naye waliwo abalemerako kati nga olaba misa kisemakula nga balemeddeko bbanga lyonna wabaweera ekibasibya awantu awo alina matovu Katharine Kusaasira n'abalala bangi basofi nantogo baani ba Mariam Ndagire Amelia Nambala balemeddeko Seguya Josephat bano abaana mwali badde muwabula bawawule okulaba nga bafuna mu kitone kyabwe nga babako ke bazze eri ensawo mwe mwakola dda mwala badde bawire olongomba abalusi mabeere bapepe kale mwabakolako dda interview ni bano abaana abato tulina bagaidinzi naye si kubasekula kubazza wansi nga bwe mukola kati Josephat Seguya kyokola si kirungi muzeeyi Seguya abantu olina okukubasibe bano abaana abato bano abaana bazzukulu bo olina bagaidinzi si bavumirira mu media mainstream mulowooza mugenda sula omwana ono temugenda kusobola musula nga tannatuuka kiseera kye kyakugwa
eno time muleke yagalire mu time yine mwe namukanudde amaaso abakazi n'abasajja abakadde abaludde mu media mufumbu bidde kusula Alien Skin naye temwerabira mu abawagizi ba tiimu Alien Skin temwerabira ngenda kuzomeza 27 atugenda kubeera ebuluba ku Forest Park ebuluba mu Nkwacho Festival mujje mu bungi abagenda okugula tikiti namwe muzigule ezigenda okuweebwa abantu namwe muzigule abantu nga bano baseeguya n'abalala bangi abali wabweru bwe tutamanyi abalowooza nti mainstream oba TV ne radio ezawana e Uganda zigenda kusobola okulwanisa social media kubanga tubamanya nti Alien Skin social media yonna eri ku side ye ate nosaako ne stream media ne Facebook TikTok n'emikutu ebirala gyonna giri ku Alien Skin